Ugandans. But his problem is not understood. Nobody can understand Mirundi. Kuntegera. Yeah, an intelligent person cannot be understood. Why? I cannot be fixed. I agree with you here. I disagree. Abagezi tebategerekeka. Tebaba fixing. Previously, the professor tebategerekeka. Professor. Because there is a professing and lecturing. A professor comes, talks a few words, and you research. Intelligent people never understood. No. They can't be fixed. Anti tatunda mutwegwe. Wanakukiriza wananana. Ekirimu amagezi nchikiriza. Ekyobusiru tondetera. Era baga Mirundi tategerekeka. This is how I protected my public trust and my head, and I rejected money. Mu Uganda muno omukuru oyo nego yalireetedde naye ejjooka lyendimanyi nategedde nti agudde nesezaala wamutegedde olaba aleeta sente. He must go to New Village. He must go to Media Center. So he must go here. He must denounce the table since what them goes. Wumula. Linda chibonerezo ocho. Either madness or hypocrisy. Kakati ekyokubiri. Oyo imaro bavuma. Tiziza building banyankole kuiterana. Besi inata abanyankole n'alagawa. Mu east. Mu north bokumuligana. Era yabayamba nnyo. Kubanga bagamba nti NRA abanozana. Nga Besi yasaidinze nabo. Agiriz ti NRA abanozana. Bali abasajja nga bagamba kubanga abanozana abo. Bagenda mu America nawe yonna ne basoma. They had Museveni had to appoint Onukundi. Oyani oyo okero yem. Na oyo winye dolo temanyi je yava. Tabula. Koti zonna nazitabula. Owinye dolo yali lawyer. Natesa n'abayekeranga lawyer waabwe. Ne bagiringa ne government. Ne Minister of International Relations. Omukozi n'amu justice atambulanga basi ekyami. Chief Justice. Yes, these are facts. And we know each other. No, Chief Justice Owinye dolo yaliko secretary wa land board. Uganda Land Rampanitaka. Yeah? We know each other. Was a poor lawyer. Nemusanga mu koti ng'akiikirira omusajja bamuyita opikopoka. Nimulaba ne lawyer wange nga basalinga omuli gwa sigala. Nengano okuwoza. Chief Justice aliko mwemani. Netaka yakuwa. About 20 years or more. Was a simple guy. Has he ever been a prominent lawyer? And I told you, a person to become Chief Justice must have a Suleimaniki judgment. No kwangwe na judgment yamanyi jiwakula. Katusi ya ina Suleimaniki judgment mu Uganda. Uganda constitution mujijemu value of zezi. Mujijemu term limit ne age limit. Infu. Teachari which chapa chiwongole. Kuba these were to the values that maintain this constitution. Kati yayogera ki? Yes no kufuna obwaji na mwaka kubogolera mutabani wange. You are young. Yali eteteyo. Abalongosa abasawo kati ba myaka 10 nabalabi bato bana bato nange nagero bago okunzi the executives wa myaka 3 bato omukadde genda except in politics kakati nkubuulira Besi yolaba bamukoze mu politics abakadde bayino siga Besi yanti bukadde magezi Besi yasooka mu Buganda naye siba kabaka ne bamwana eri naye ne yetumakiza sikiza ageminga kafere ka Robert Sebunyo kafero kano mwanje kano kagonde kano kisa bunya cyalje cyopo tunisera kibaddeho kizunzo ntobwe kizunzo nyumba yacho yali ekiribye bane bakiya ne bakitwala mu land commission bwenchi kuba butambi omanyi kyakulanga nakyo okay kati besije nadda besije kale laba contraction ye nale wali wo musajja wa Iso bamuwadde mundu agende ku bulanga besije ne mbete kame batutteyo makansi bali bagala kuba omusajja magala 1 2 3 4 magala bamukwata ne bamusiba abana bete basoma bete kamyalya Museveni you cannot understand Museveni will be understood by God only a human being like me ne bakubanya ne bamenya amago ne bako abandon the heart. The only person who will understand Museveni is God who created him. Nobody, you cannot understand, and you cannot. That's why people don't rely on him. You can't understand. What I know about him, it takes time. He provided a charity to fight his in Museveni yabagamba. If you harm that man in any way, I will dig and uproot to you, and uproot to you.
engabi yono nakakanya engalabi kati Besigye tumugoba mu Buganda kabaka yagende sese Besigye yejera ku kijirire kabaka mbo basanje ono Edisi byanyima ono wini byanyima era yajjo muwe bya federa Besigye kabaka nagenda mukatale nalaga ekisonzo nakiwanika Museveni naduka emisindi naleta etteka erifuga kabaka tulireke banadoli nti nedda abamiri tulireke Museveni yaga no we don't have it one of our traditions kabaka ne bamukatinga ebiwawaatiro nakakana Besigye bamufutula mu Buganda where did he go yalaga mu Northern Uganda bokumuligani baani kasakoni yavaayo ne bayingira mweno Besigye nadduka n'agenda mu West Besigye yategedde East nfu Besigye yategedde Buganda nfu Besigye yategedde Northern nti buli wamu wonna NRM wegenda ye Besigye akola ki ne bonoleeta nanda obanga mwaleeta Amuriati kuba presidential candidate yafuna ababaka bameka oba tebalonda Amuriati agenda kufuuka president bali bagizi ntiki ono azenya katimba weddiikuula kakati munamuleeta kati so Nandala Mafaabi gwe baagala okuleeta lwe lutalo weru asikira Amuriati kakati bwe batamanyi nti Besigye now having realized Tewali teri gwe bagenda kuleeta that's what Semogerere era Semogere yaleke yawa Sebana Kizito ate Sebana Kizito yali akolagana n'abantu n'alekera ne Mao Semogerere's preoccupation was to remain deep, the name would deep to be mentioned. To number numbers of a Kachaka Zunga, Nesegona, Bajako Mau. Kubanga Banabena Remo about it and Nubu, about it or Yomusaja, Bari Wachimanu, Tiabaleti Ravakaba Parliament, which is a average. Walwa Kabina Kovera Nakaka Kuruani Dida, Gabagendo Kukwata. Kakati Besigye Tachas, Ubira. That's the consolation. It is to see FDC intact, whether in power or not in power. Tayaga kulabanga evuddewo. Tuyina ebibiina bingi waliwo ekibiina bakiyita Wafudu Party started at independence in Egypt. It has never taken power. But Wafudu Party is there. It does not mean kyabeerako ebibiina byonna bibeera ku climax ne bikka. Besigye's preoccupation now, 20 political scientists, is to maintain his party. No, Nandala Mafaabi n'omutwewe. Nandala Mafaabi bamuwa billion 10. Bagende wa Museveni bamugamba tuwe sente tuziwa abalimi b'ebuso begundi abagisu. Mulimu omukazi wa Budeeya nga Museveni amuwono ekitete ono mwanyina ze musiita nako ejogo ly'omukazi oyo ne yeepanka. Omukazi oyo ne yeepanka wamala okwepanka ne bakolagana ne Nandala Mafaabi mbayimire mu constituency emu ye bwakajjamu ekifo mwanyina yakatukubira akakozo kuba kali luddaano obukadde bwako. Nandala Mafaabi yafuna sente State House bamuwa 10 billion ezaali ez'okuwa abalimi n'abawaako zezakuba NRM mu Bugisu. State House yawa Nandala Mafaabi billion 10 abagisu abalimi bajje wa Museveni ate obuzeze saaliyo ne bamugaa tuwe sente abalimi tubasasule batuwa obululu. State House bwe bazikwata baziwa Nandala Mafaabi n'abawaako sente ezo zezakuba NRM mu Bugisu. That's no problem in Bugisu. I was invited there. State House. And they no in Bugisu. What do you say yantwalayo? Obaba mwicha Mafaabi obani deep there and I talk to NRM people. Ngabakoze rally yamanyi Gandhi Terry Museveni sente zawadde Nandala Mafaabi n'omutwegwe Nandala Mafaabi ku park. Yali sente nyingi nnyo ngasukizinga sente mu permanent secretary Nandala Mafaabi vodda Nandala Mafaabi muli wannoso accountant nalyo kalega katubate nalyo katubate kakati eyo Nandala Mafaabi bategeere temuyina kye mugenda kulimba byonna babirimba. Yes, Besigye has had time, has stood many times. If Raila Odinga had won, that would give Besigye impetus. Nti wadde Senegal mwali biyo sali. Senegal wadde yatandika okuvuganya Sengo mu 7 yali dedi. Oyo premier we sali. Yatuuka olunaku n'amugamba nti wumula nga yayagala tamundala ko 85. Namugamba wumulo omenya ozunga
omenya omanyi nti wadde ne weyalonde abamukuba amayinji n'azimba ekipande nakyo ekike ekinakati kinene nnyo n'abagamba kiba kya Jesus mwali ne bavuma oyo kkoma kale kati Kamuzibanda yali akaddiye ngali Sinayiro yagendako mu parliament nabuuza nti mukwano wange yatulanga awo n'owaawo baalaga nga baafadda yeerabira ne batugaisira ne bagaa bannange tuteekewo omulala ono omusajja yawunga maama kazamira mukazi we naga nti muleeto ali Sinayiro wenja okufugira bamukuba akalulu bakiri muluzi yamukuba bamufulumira mu stretcher. Kamuzibanda yafuga Zambia Malawi bakiri muluzi omusiraamu yamukuba nga ali Sinayiro byayogera Kamuzibanda yalina amanyi Malawi wano nga agoba lishafu akola lishafu myezi 6 baminisita bonna ne badde ewaabwe nga tibasibe anda kawusalisi n'alyoka atambula Malawi yonna era nono bande byeyakola atunze gondi presidential jet akeera n'abalimi paka lwe yagenda mu yene n'agende Botswana ne bamugobako ku nnyonyi yaabwe. Kati ebina by'obufuzi mu Uganda abantu bakyabina mu trust ndasi bibina byabufuzi Uganda olaba abagagga ba dokita abamaanyi be obutambi bw'empadde muwozi batanga abalwadde ne babajja mu organize the battle in Mulago okujjako omusajja we Mulago. I recorded the meeting baletukana akabala kabe nyambuke kakulya Mulago balwanira gwanika they declare you dead. Amakampuni batwala agatwala abaana ebweru because a poor person bakulongoza esigo ng'oli naye wano bezo waliwo kiriniki njogerako nnyo abantu bali gyokya kiriniki eyo abagenda ebweru mwenna mulina ogenda mu kiriniki eyo bakebera ensigo nti efaanana naye kasitoma ayina eno neno abo abakiriniki eyo balina okudduka nge muntu akudde. I've surrendered the recordings. I have surrendered the recordings of ICC here. When ICC agents were given money, I recorded their hotels. I recorded how they traveled from Entebbe to where they meet to get money. Is it a credible institution? Is ICC a credible institution? Continue and I attack you again. Ebibina by'obufuzi mu Uganda biri fulekitinga bumufaanana. Somebody get this day. Nga munyabwenyezi emyaka 21 family yange ajonoonye baleeta tagana ng'ataataddeko condition twala kalugire yetu kusanziziza mu Serena nenkulaba nosooka ozizira notulina okonsultate nga bakyala babiri noletenda twala pereka pesa yako pereka you suffer liprose or madness if you don't compensate me kakati nkubuulidde nti ebibiina byafa. I was explaining to you nti mu Liberia omala kutta muntu no succeeding in politics is agreed. India you kill an opponent 40% of political candidates they die. 40% of parliamentarians first murder charges is acceptable and India to kill. Kakati mu Uganda okulya sente nti that's why temusobola mmwe abaana abato temusobola mwagala kwevuga ennene tuvula onani ku bantu n'abani akono bayitayo nodira kataka abadde speaker n'omujoga nodira Lumumba abadde secretary n'omujoga naye ng'ono mwana yabadde ajoga abantu kakati kambabuuza bwe tugenda mu kalulu mwoza akoze kibiki bino byemuteeka mu bino ate kankubuulire n'akatambi akalala kennina abasajja bagezi njaka wa president kubanga omwe akyali ofiisa mukulu nnyo nako kagenda ekiro ky'olwaleero baatuula wansi n'oyo namuseveni yeeretera Besigye naye atono mubi ono asinga koni obubi oyo eyamuteekamu ekyo omanyira ne Besigye ekyamwonoona Nyerere yajja wano n'agamba Museveni nti walake olina omwana oyo mugezi kirunda kiryo jinja n'agamba mumanyi tie mukimanyi obusika bwa Museveni tubukoze ate ng'okuva mu nsiko Museveni twamulaba nga transitional leader olumala wano alaga South Africa from the bush. That's why people stuck on Lule waliwo omusajja yayimba ti Museveni katujja wano Lule tumuli musangayo bamuteeka mu ndaki simanyi bamukuba akakumbi naye nga be baali bakireese mu nsiko baatugamba nga ni Museveni is a transitional leader bw'anoonula Uganda ng'agenda Mozambique. Museveni yakankanya eggwanga lino nga bamaze okuwanga naga nti muyise nti agwe president nedda yabakankanya ne bagamba leete olukiiko lwa National Consultative Council lwe lwalulonda
Museveni nga yakankanya eggwanga wa kakati bano bali ba ssente nti abavubuka abato mwagala nnyo ssente Democratic Party bagigumiranga abo bakakande bagenda kulya ssente bamuwanga kivumbi bagenda kulya ssente kakati okulya ssente siyiso nga tumaliriza ensonga kwa omuliro ninako muto badde njatwogereko kati ne ku nsonga ya Uhuru Kenyatta Kenya yavuddeyo n'ayomba nga tumaliriza Uhuru Kenyatta yakola mistakes bbiri ngano omulenzi kye yankolako ye yali alowooza mbu ajja kunniyamu toyina gwonyamu nakola bangoyina engatto zaalumu nyabo tazanga kitoli mu kitwale musesa kusu mu kiniyemu ye yali alowooza nti any time prolonging zewo alowooza nje kuggwamu you suffocate him here you suffocate ne sabali yango ligalagwe oyina amanyi ogagala sabali yango omanyi amaanyi ge nnina wano nti nadduse n'okutuuka mu ddwaliro omanyi ssente zakajja kuno abantu ze baweereza olaba ne bajjo yaweereza ssente abantu bagamba kakasajja ne katufaako tuba tufudde bajjo yaweereza ekyo obola bakola ssente n'obwo obwabwine embwa za bwine ate mulanga ekirango the king of politics ate musadde tikigenda kuddako tebagenda kuddamu kulanga kujabbala kigenda sikiwulirako obusajja obutalina magezi you are praising somebody ate buli esse ekirwadde ekyakubya emirundi temujja kuddamu zirya mbwa mmwe gasiya mwasoma zino enziku zasoma kizino ziriga za moniti zirya ssente muze abawino bawandiisa ekyembu ekirwadde ekyakubya emirundi nabonoonyeza ofiisi zabo bonna ne bubula nekakuba essimu lwakitekedde nti yenzerekadde onoowonerawo gwe kabawino lwaki tobava onoowonerawo ekirwadde ekyakubya emirundi embukwandekezi efaana one mbutandikiddewo tebugenda kudda mu kulanga ku pologulamu yange nabakubidde abafufu toyinza kubeera na contradiction kati wakubidde balamu tebagenda kugirangako n'akafaananyi kati abawino kye ekyakunyiiziza mbwenziku tabulina amagezi tewasoma wayolanga byolooni ogambye ekirwadde ekyakubya emirundi wakolanga mu toilet za city council abawino bakuwandikawo bagwatonda anti bubulowooza sikunvuma bambulidde gye busula omusajja mpa namwedde emitwalo 5 akamukasula mu nsokolo benyondo mutwe bamaze okuvuma ne bagadde king of politics nga bamaze okuvuma omwenge gwe tugamba nti ogunywa naye nga wa myaka 10 njagala balamu abuzeeko nze sijja kuddayo katulabawankola munne neze enziku nze mba obubwa naye okimanyi nti abawino onyigira babwerere bo bali mu kutonda mawulire batunda nze bo tebasoma nina emitwe enakumanyoko kitawe yagaana okusomesa gwe kitawe yasimanga byolooni bwe mirundi nga yawayo ssente ze genda okuba amalaluka kitawe yakuyigiriza okusima ebyolooni nga ffe tusoma musima byolooni tekalina na ssente zikulandawo yakagikulamu owino yakirwadde ekyakubya emirundi ddamu embwa gwe mutumu sabagamba kada akasiru kabukedde nabagamba akasiru kabukedde nembagamba akasajja kayimbiridde DNA tekasoma psychology tukiyita infectious factor mu psychology nti omuntu omu gwegenda olabe nabagamba tibwobanga onaaba notataapu ofuuka mu kinaabiro omubiri gukola kino kyegukola taapu kyekola tekasoma bwali buyigwa ekyokubiri nti singa mubadde mutambula nga mugenda omusajja omu nayimirira katale ngaerukaya tibalinange alusazi zinuma tie nze kanguleyo gonjeemu n'omuti gwagwo all of you end up buying psychological infectious factor omuntu omu akola ekintu mwena ne mukikola singa mbadde mugenda kuziika nga muli mu costa omuntu omu n'agamba nti bannaye munzikirize nfukeko bonna bafuka kano akasajja tekasoma kapikanga byenda byambuzi siba byenda byambuzi when people hear that somebody has killed a person for testing DNA Rusimo Madass bonna bajja kutta era mu Arab countries bwe bawandika Saddam Hussein abaana bangi mu Arab beetuga okay muzee tumalirize omuliro gumpeddeko kati nkugamba Uhuru Kenyatta yakola ebyobusiru harassed overestimated himself the power with the Kikuyos kakati ono omusajja ne bamuharasinga n'afuuka victim babidde balesha ababbi babidde mu nti ya deputy president bagenze bakoze eki emumbasa sesa buse bagigadde bamujeko abaserikale bamwadde bamusiriko famu ye bagirumbi n'asirika yewulu kyatamanyi do you think Kenyans are happy nti ekwata eyattaka lyonna family ya Kenyatta yafuna square miles emitwalo 35
family ya Kibachi nefuna square miles emitwala 24 emitwala 35 family ya Kinyata zeri Kenya a court of Kenya Kenya 5 times Uganda. You can find out that the Kinyata family controls Uganda. Scattered everywhere. Buli fata Ireland anti baba wa pound Bungereza ne West Germany zaba wa pound za Bungereza emitwala aka ziga wa Kinyata agabettaka bali ne bagenda. Fortunately for the Kinyatas, by now educated people abana babasomedde mu America, they managed it. What byali bitwalidda aliya naye abaganda bakugamba nabano obusungu bulinnya nabano obusungu bulinnya tugwera bilioni 3 uraze wa mukodomiwo mulimi wa mwanyi. You do things naye nga baba tebakunyega kubanga ona controlling media ya banyigira family ya Kinyata naye nga tebala bwaba bakubira family nga tebala bawo kati Ruto yabafunidde anti bakola ensobi eryeji ngono bwe yagikola okonere gamu okola ensobi eryeji Amini yalumba Tanzania lwe mutwala ensobi eba grave ekutta kakati bakola ensobi omukerenjini moyo omwavu omusomesa wa P6 atandika kaddu kakati kaddu nayona tutawanya nyono ye kati kaddu ekibiina kya kaddu